Ogw'omusanvu ensi yonna yeefumiitiriza ku bulwadde obw'ekibumba obwa hepatitis B nga ku mulundi guno ekitongole ky'obwannakyewa ki River Health Foundation wamu ne minisitule y'ebyobulamu wano mu ggwanga olunaku luno baakulukuliza mu disitulikiti y'e Lwengo mu nkola gye batuumye Health Walk. Omuntu kubanga abaasoma ebitabo batugamba nti kikola emirimu egisukka mu 5 mu ssaawa 24 omuntu okubanga oli mulamu. So buli we kifeyiringa omuntu naawe obeera ofeyirinze. Ebitundu byonna ebirala eby'omubiri ng'omutima bikibikola nga biyambibwako ekibumba. Kubanga naddala omutima gw'omuntu okukuba ekibumba kirina okusengejja omusaayi ogugenda mu mutima ogwo gutuukeyo nga guli kiriini omuntu oleme kufuna heart failure. Kati tukoowoola abantu mwenna bannange mujje mutwegatteko. Tugenda kukebera obulwadde bw'ekibumba. Tugenda kugema ekibumba ku bwere. Bano nga bakulembeddwamu ssaabawandiisi w'ekitongole kino Ashraf Mukuye nga basinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku Desbali ne Bulenga bategeezezza nti buli mwaka bazenga batalagazi disitulikiti ez'enjawulo okulaba nga basomesa abantu ku ndwadde y'ekibumba n'engeri y'okugyewala. Njagala okukoowoola abantu bonna abalina omutima gw'eggwanga kuba bino bye tukola ffe kino ekitongole kyaffe tekikola nsimbi. It's not profit making. Twegatta bwegasi ne tukola kiso tukowola obuwagizi bwonna mu bantu ab'enjawulo bannabyabufuzi ebitongole eby'enjawulo asobola okuleeta amazzi asobola okuleeta textile mujje olw'okuyamba bannayuganda kubanga twagala bannayuganda babeere balabde buyitirivu nnyo naye ng'obumu ku bwo obulwadde bwa hepatitis. Hepatitis alimu ebika bingi biri ebika 5: hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E. Na hepatitis B ne hepatitis C obulwadde obusinga okuba busumbuwa abantu. Ate ng'obulwadde abantu babumanyi tebamanyi nakumanya nti obulwadde bweki. Kampu twagireeseeyo kugema abantu kugema bannayuganda twagala munnayuganda abeere mulamu. Omuntu omulamu ye muntu akola. Omuntu omulamu ye mugagga. Kati bannange mujje tubakebera obulwadde bw'ekibumba. Bano basinzidde wano ne basaba minisitule y'ebyobulamu okubongera ku bikozesebwa okuli eddagala obukebera n'ebirala nti olw'omuwendo gw'abantu omunene gwe bakolako. Uganda olwakawufu gwetaddeyo okugema abaana abato kuba buli mwana azaalibwa afuna vaccine ya hepatitis B n'agimalayo. Ekyo tukyebaza Katonda tubaza gavumenti balina obayagala. Naye tusaba ate abantu abakulu bano abazaala myaka 28 okudda waggulu abamu baamisinga vaccine ezo. Kyobula River Health Foundation esirikale nnyo ku bantu abakulu kubanga abantu abakulu abo basobola okuba nga basobola okutambuza akawuka sinakindi ne bakazza ne mu bantu abo abatakoze eki ababeera nga tebakayina olw'embeera y'okwegatta n'ebirala ebyo. So tusaba minisitule y'ebyobulamu, tusaba National Medical Stores, tusaba National Lab okutuwa ebikozesebwa ebimala okulaba nga tukola ku bantu b'e Lwengo nnaku z'omwezi 13 mwezi ogw'omunaana tulabe nga ate babeera bulungi mu mbeera y'obulamu bwabwe n'okulwanyisa akawuka ka hepatitis B. Mu kuyatangaziza ne ku nteekateeka z'ebijaguzo by'okwefumiitiriza ku ndwadde z'ekibumba nti byakubeera mu disitulikiti y'e Lwengo ku kisaawe ky'eggombolola. Era ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu ensi yonna yeefumiitiriza ku bulwadde obuyitibwa hepatitis B. Naffe wano mu Uganda tugenda kubeera nga twefumiitiriza ku bulwadde obwo wa hepatitis B ku mulamwa ogugamba nti teeke mu nkola naddala ebyo ebiragibwa abasawo abakugu. Ono agamba baakuwa abantu obuweereza obw'enjawulo omuli okukebera endwadde y'ekibumba n'okugigema, okukebera obulwadde bwa mukenenya, kabootongo n'ebirala. Buno mu 2026 tugenda kuddamu tutambule ku bw'ekibumba ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu ye ssentebe w'ekitongole kino Ssenyonga Julius alambuludde ku mugaso gw'ekibumba mu bulamu bw'abantu n'akubiriza abantu okubeegattako mu kaweefube ono. Kisa Kyetekira yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire. Webale nnyo Kisa Kyetekira. Abawawaabirwa mu musango